Mwami Odoi. Sebo. IT omutegeera bulungi? Mutegeera bulungi mukama wange. Omutegeera ddala bulungi? Sebo. Okay. Kubanga tufunye abantu bana ba IT. Yes. Nga batusumbuwa. Nga tebakola kibati. Tebakola tebabitegeera. Omugamba akola kino, akola kiri. Omugamba akola kiri, ate n'akola kiri. Kati wesanga nti bitubuzaabuza. So naye ne bangamba nti gwe mukubafu. Kyotegeera ku IT. Kyotegeera. IT. Ntegeera nyo software. Hardware. Okay. Cyber security. Okay. Ntegeera. Networking. Okay. Ate mweta programming ndi mulalamu. Oh. Yes. Ate kubanga oli gwe twalina. Ate programming yeta mutegeera. Maze mutegeera. Ate omulala. Ono mulala ate yali Diabiti bana oli yatukola bubi nnyo. Bantu bangi yatukola bubi nnyo nadamu cyber security awo. Bangi bayita kye batali. Ya kituufu. Naye kati contract wagisome bulungi bako. Wagisome bulungi mukama wange. Waji signinze ko bulungi. Buli weta okusigninga na signinze. Wagisome buno kubanga twade kibadi kikwetagisa okwakinology nganti buli page wagisome no gisigninga kuba kikoze nakikoze. Era nenyitwalibwa secretary. Notegeera byogwanisiza okukola butereevu. Okay. Okay. Anange. Tegano na kwebakamu. Kwa bya kuno nkoye nsibye wano. Kali wagisome no gitegeera. Yes. Okay. Kagitegedde. Kati kwato ogende manju. Emanju. Then bwomala okulimayo oyoleta kerira olwebe hip. Then bwomala. Okome omanyovuga motoka. Motoka ndimanya. Okogeno nono lya abana bange kusomera. Kati tovaayo omalo batekayo. Tovaayo. Then osoko onjerere nyumba ogisimule then olyokokola ki? Olyokokomewo. Bikwatagana mukama wange. Contract wagisoma. Ngambe wagisome buli page. Nagisome buli page. Kalwachi ogano kwate biti. Nze ndi wako ai. Genda line munno jali. Ne munno ali eri manju genda. Mukulu jeba. Kale jeba leso. Naye jeba. Nyati kisategedde wano. Nyati kisategedde wano. Gwani. Nze ndi mukozi mupya. Mukozi mupya? Chichi. Nze zeri ku office wo mukulu nga nze kusaba mu. Era omulimu ne bagumba. Naye bamunze kali muzibuki. Ate bakwata. Nze bitegedde, era bikwatagana byensabye. Osabye eki? Nze ndi wa IT. Oli wa IT? Ala mukulu angamba musimanzi je no ngore nsendo museyu wasayiniza abana kusomero simanzi mule nyumba ngende mukole emirimu gyonna kyangamba kyembankola kwata mogire kubanga era tuli mukukola kati kwata ngire ti naawe gira guno musanyi tulina okuteeka muli munda mbadde nkubuuza wasayiniza contract contract ngesoma eti contract nagisayiniza naye sagisoma mazima oli musiru osayininga oti ekintu kyotasomi oyo muzeeyo omulaba oyo musajja kyenazuula bw'aba ayagala abakozi bewaka ewuwe abakola emirimu gye mu faamu ze wawa amukozi amuyisa mu kampani kati kampani nekuwa contract olugifuna ye naakutuma nga bw'aba ayagala era mu contract mwekiri owakanaki nga nazinga IT nezira mu binaati kakati nze najja nga technician oli omuwala golaba oyo muwala akola ewuwe oyo muwala yajja yali sekuritale era muyivu alina n'eddiguli era n'omusala gwagusasa kyekirungi kyakola eno yenkola ye bw'oba toyagala kukola bireke ate sisuubira nti takozesanga ku muntu gwatadde contract naye gwe contract olaba tewagisomye olaba nasoma contract temunaye nasalawo nenkola bino kubanga nali ntuzidde emyezi 8 nga sikola nengamba mubeera mu page no mu contract ze nti the manager has a right to send you to his personal and to his personal something nenga kiraga nti the manager has a right to send you and do anything privately ekitali ku company kati bw'oba wasayiniza ate osayininga buli page wasayiniza buli page naye ng'osayininga kitwala ntolina magezi simutaba na magezi baba mukwano gwakubasikola na basiru nze njaze kubikkiriza nkubuulira onookola abatokole bw'oba tookole gendo gye contract yo omugambe ebisazizzaamu era bangi bazze wano ne bagenda abalinga gwe ate abatategeera osayininga contract gy'otategedde
bw'oba tokole genda bw'oba oyagala okukola kola wasoma IT kukola IT oba onoonya sente mpaamu nkole sina kyakola kola tomanya na biseera kati supervisor wo kati nkyuseemu kati ndi supervisor